Kisubi mpakanyiriza ddala ekya ssente ezo bwe ziba milioni 5 milioni 3 nti zaali ekololo nkikiriza naye obuwumbi sibukkiriza gwe Kisubi tomanyi seeke kintu bantu bakulu nnyo seeke ebisalawo mu ggwanga wano bivaawo mu seeke ke kakiiko akakulembera eggwanga kati bwoba okatuulako nange nalweso nze ntuulayo butuuzi kubanga ndi simanyi biki owa president ex official nange ne bandaba bange bakuba ebifaananyi baganda yatuula mu kakiiko gwomu kubalowoleza eggwanga lyaffe kwegamba ebirowoozo mbiwulirako nange nenvaayo nezija ku radio newaana neŋamba nabadde kuseeke kati kyekyokka kubanga omuntu kati nga mwanyinaze Honorable Mukula asitula n'ennyonyi mu bbanga kituufu kati omuntu asitula ennyonyi mu bbanga oba omulowooza okubanga amanyi ekigambo biliyoni miliyoni ne triliyoni triliyoni bwe butabalika oba bwebagamba nga tebubalika naye buba bubala tukayita kase kubanga tebwogamba nti tekabalika ate wakabazi otya naye ndowooza akase kati nze abantu bwe batyo nandisabye nnyo bino ebigambo bye bayogera nga obusungu bubakutte babigiyo betondera abantu bwali busungu kubanga omuntu obanga ositula ennyonyi n'ogamba nti omuntu yaleese obuwumbi 5 then omulala 7 then omulala 2 then omulala obuwumbi 2 n'obugatta nga obugatta bonna bwagala kunuukiriza obuwumbi 10 nga bonna buli kololo museeke era abantu baali bagala oba abantu bameka n'abalonzi bali 200 ekolo n'obateekamu obuwumbi obwo bonna nze kyekintu nkyakiwakanya ngamba bakyogeza busungu toyinza kugamba nti mwawangudde Anita Mongo kamutulinde toyinza kugamba mwawangudde Right Honorable Kadaga kamutulinde kati abantu twali President Museveni alina bagamba ki ate ye yabatabaganya yabatabaganya n'abagamba beerondeko omuntu nebalema ndabala bali balinda order bawo omuntu omuti gwe vaamu tuwagalako ate nga ekyo tekisoboka mateeka tegakkiriza olina kwogera na bonna then ne beekuba mu kifuba ne balaba omwavaako baki naye akalulu bwe katyo nekyovola basekasobola ate abantu babeerawo nga bakuwaanawaana naye ate ku luno abantu balaze omutima kubanga muna ekintu ky'okusimba mu mugongo Essomero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Essomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Ye akalukano ke twakavaamu akaseeka ak'ekibiina ky'NRM akaseeki kubanga akaluwako nako ebyogeddwa bibadde bingi era bangi batuuse n'okwebuuza banna NRM sente bo bazijjawa ffe ze tuwulira obuwulizi nti omuntu yazze mu kalulu ka seeke ne biliyoni z'essente abantu ne babuuza seeke basasulwa mmeka abantu bano abajja ne biliyoni okubanga bafuna ebifo ebyo. Kyagala tugendeko saidi eyo kubanga essente zayogeddwako nawuliddemu ekigambo ky'obusosoze nawuliddemu ekigambo ky'amadiini ekyamawanga ebyo byonna twabiwulidde mu kalulu kano n'effujjo eryagenze mu maaso. Gwe ki ky'oyinza okwogera ku kalulu ka seeke kano akagenze maaso ekololo? Akalulu ka seeke abantu babuuza nti ogambye NRM sente bazijja. Nze Kisubi nabadde njogera kalulu kano n'abantu abamu mwabaddemu obulimba bungi ate Uganda kati
abantu technology yagenda najja abantu bamanyi okuyiya ebigambo mbanga tebolabira kubala okubala line ngoli alesi nga tango do yabala nti 1 2 3 kutoka kwa 5 naga 10 nava ku 10 naga 10 mwabiri nava ku 10 mwabiri naga 10 mwana ambagamba AI abamagamba muzajja kwedda abalatya ndayenga obolaba ati clips obo bayina bagenze bakutulamu ne banji bagamba teyabaze ndi chairman wa electoral commission atandika ati okubala akalulu kati ekisubi ekigambo kya seeke n'okubuuza nti enale mu sente zijjawa ekigambo kya sente bakiyingirizzaamu kubanga bano bonna abantu abadde bajja tebabadde mu gavumenti ababadde mu gavumenti be babagenze ate nga nabo bagenze abamu babadde tebakola mu gavumenti kati nga owekitiibwa wa central Kiwanda abadde takola mu gavumenti Mukula abadde tali mu gavumenti ani omulala mu gavumenti mubadde bali omunsi owekitiibwa Kadaga kati abasigaddewo babadde bekolera gyabwe n'abazze naye nga bamemba b'NRM abazze okutwala ebifo bino abapya babadde tebakola mu gavumenti bavuddeeyo akati ogenda n'otulawo n'ogamba nti kati Kalangwa owekitiibwa Kalangwa chairman w'NRM e Kayunga oli n'agamba nti yaze basooka ne bagamba biliyoni 5 ne bagamba nti bwe yali ajja ekololo kulo yajja ne biliyoni 2 ebiliyoni zino abantu bazoogera manyinyi waliyo akawumbi kyeki akawumbi ebiliyoni webale kukimanya akawumbi ebiliyoni kati nze simanyi oba omuntu ayogera ekigambo biliyoni nze kisinga okunnuma bw'abanga omuntu ayogedde ekigambo biliyoni omulaba levo zino gamba nti wamana Royce bwe yasoma yakoma wano teyeyongera naye ng'omuntu yasoma omuntu nga munabyabufuzi omuntu nga minisita abawaggwanga lyonna kwegamba bayina miliyoni 5 ez'abannayuganda zeyetise omuntu kati nga mwanyinaze Honorable Mukula asitula n'ennyonyi mu bbanga kituufu kati omuntu asitula ennyonyi mu bbanga oba omulowooza okubanga amanye ekigambo biliyoni miliyoni ne triliyoni triliyoni bwe butabalika oba bagamba nga nti tebubalika naye buba bubala tukayita kase kubanga tebogamba nti tekabalika ate wakabazi otya naye ndowooza akase kati nze abantu bwe batyo nandisabye nnyo bino ebigambo bye bayogera nga obusungu bubakutte babigiyo betondera abantu bwali busungu kubanga omuntu obanga ositula ennyonyi n'ogamba nti omuntu yaleese obuwumbi 5 then omulala 7 then omulala 2 then omulala obuwumbi 2 n'obugatta nga obugatta bonna bwagala kunuukiriza obuwumbi 10 nga bonna buli kololo museeke era abantu baali bagala oba abantu bameka n'abalonzi bali 200 ekolo n'obateekamu obuwumbi obwo bonna nze kyekintu nkyakiwakanya ngamba bakyogeza busungu oba bakibagamba naye mutu bakugamba ekintu naawe tuulo ogambe akikugambye kandi gundiwo polling agent wo mugambe naye akawumbi lwaki kubanga kati tulina okulaba banka awaava obuwumbi obwo bwe buba tebwava mu banka nga bwali mu nnyumba babutikka mu motoka ki eno eyakisubi korona bitama korona kibina korona kibina ogiteekamu obuwumbi 5 n'etuula kituufu kubanga obuwumbi kubanga ne buba bwetaano 5 sente tukoma ku 5 bwe buba bwetaano n'okusanga banka n'ojjayo obuwumbi ate banka olina okujala atinga banka za Uganda naku olina okujala atinga ng'ebula ennaku 10 nekuŋŋaanya n'okigamba ng'ennaku z'omwezi kololoba yaliwo ddi njagala obuwumbi 7 oba obuwumbi 10
ne Bank of Uganda yinza okuba tekkiriza ku omuntu mu Uganda wano okuwithdrawing obuwumbi 10 olunaku lumu. Kituufu. Mana wulidde nti cheeke tosobola kuwandiikira muntu cheeke okugenda wa okugiteeka ku akawunti katugambe mu banka etaliiyo n'okola cheeke ya miliyoni 3 teoteekwa kuba ng'okoma ku cheeke ya miliyoni 10. Naye obuwumbi buno beera ddala obuwumbi bwe buba bwaliyo era njagala batuule bakinoonyerezeeko twagala okutegera akawunti z'abantu bano be bagamba kati nga kalango akawunti ye eririddawo kayunga lwaki olowooza tagirina abantu batunuli bagamba kalangwa yajja ne sente kalangwa ayina ente then ne be bamugamba okwenyigira mu buvuyo bw'ettaka naye okufuna omuntu agenda ekayunga okugula ettaka erya biliyoni 2 aziwe kalangwa agenda kalangwa okutikka ente trailer oba meka ne kalangwa taweza nte zasobola kutunda olunaku n'afuna biliyoni 2 oba 3 oba 5 kati sente zino zalimu okulimba zalimu obusungu zalimu bitya naye nze njagala nnyo omuntu atunoonyerereze ku kigambo kya sente kino kisubi mpakanyiriza ddala ekya sente ezo bwe ziba miliyoni 5 miliyoni 3 nti zaali ekololo nkikiriza naye obuwumbi sibukkiriza mpakanira ddala ono yani banne abamulekedde aliwa yena basajja bala ayina ebyobugaga ayina ebyobugaga naye okufulumya obuwumbi oyo basajja balawulira abantu yabatwala ebweru yabatwala osobola obatwala we Mombasa olooza sente nga teziwera kawumbi okutwala abantu e Mombasa ne bamalayo bannaku 5 oba 4 tekawumbi abalonzi bonna tekawera kisubya akawumbi muzimanyi ffe tetumanyi kawumbi bwengateeka mu ofisi wano kenkana katya ffe tetumanyi ffe tulowooza si kituufu kiwakanya nze omu kuba kiwakanya bwe banaaba bagambye nti nange bankimye nti lwaki wakanya ekintu ekituufu nkikiriza naye mpakana bagamba abantu bano sente teziva mu mabanga nti baba nazo mu mayumba obuwumbi 10 nga mbu bazifuuyira bufuuyizi zireme kwonooneka zireme kuvunda nga basuubuzi batugamba so sente tezaali nnyingi sikirowooza era bava ekololo nze nabadde ngamba abantu nti bondi za wano abantu bandibadde basimbye layini nga bagula amamotoka obuwumbi kubanga okwata obuwumbi 7 n'obugaba bugaba naye ng'ovudde ku ekyo omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti lwaki ebbugumu lingi nnyo ku kifunga kino kuba bannayuganda bangi baatunuulira kati ekyogeza nga mwami Kalangwa yennyini ne Honorable Kasolo ng'olaba abantu bafiirawo n'olaba ekya Honorable Kadaga ne Honorable Aneti nga nabo bafiirawo oli ayinza okubuuza n'agamba nti kiki ennyo ekiri mu seeke ekitta abantu buyinza bukulembeze kubanga seeke gwe kisubi tomanyi seeke kintu bantu bakulu nnyo seeke ebisalawo mu ggwanga wano bivaawo mu seeke ke kakiiko akakulembera eggwanga kati bwoba okatuulako nange nalweso nze ntuulayo butuuzi kubanga ndi simanyi biki owa president ex official nange ne bandaba nga bakuba ebifaananyi baganda yatuula mu kakiiko gwomu kubalowooleza eggwanga lyaffe kwegamba ebirowoozo mbiwulirako nange nenvaayo nezija ku radio newaana neŋamba nabadde kuseeke kati kyekyokka kubanga so kakulu akakiiko kakulu ke kasunsula ke kategerera ensi yattu weebale nnyo bw'ŋŋamba nti naye awo ndabanga omukulembeze yalibadde ng'abalonda obulonzi bwe kibanga kiri bwe kityo ng'abantu tebeesimbawo bwesimbe kubanga ennonda yaffe nzibu nzibu abantu kubanga abantu n'ekirala kye baagamba nti ddala bwe kabanga ke kakiiko akategerera eggwanga lyattu abantu bano bwe bajja okwesimbawo okubalonda teri ya kampeyini nga tumuwulire ng'ayogera byagenda otukolera naye tebamanyi bategerereyo
yakati byewunyisa abali basimbyewo kulabika kwaliko batononya bamanyi kiki kye bagenda okukola basigaddewo kangende museke bagende museke tamano ne babanga sente bayinona nyingi nnyo nga balowooza sente gyezine teziriyo wabeerayo salale y'abatakola batali bwoba oli mu gavumenti ng'oli minisita obaki ezo sente tozifuna neebeerayo salale just ate zitalina sente nyingi nnyo then allowance zirwe mama mutudde ate mu myezi 3 batuula mulundi gumu myezi 3 lumu okujjako nga waliwo ekintu ekyamangu ekyetaagisa ne babayita naye okubeerako kukwatako obuyinza ennaku emyaka 5 kinene ng'otuula wali n'omukulembeze oba abamu baagala kubeera kumpi na mukulembeze kubanga abantu baffe bangi abanoonya pulezidenti nga tebamulaba ndowooza oli bwaga nti tutuula wali okubeera okumpi n'omukulembeze tebagenda kuwanikayo omukono ogukwata ku bintu byo ku balongo be wazadde oba abaana abasatu oba maama we yafudde sisobola funa chance egamba president kati kwogenda otya mu lukiiko oluteeseza eggwanga owanike nga mukazi we yazadde abalongo ettaka lyange balitwala oba olina kubuulira nti muzeeyi ennaku zino waliwo obubbi bungi muzeeyi ennaku zino waliwo obutemu bungi muzeeyi ennaku zino ebyo bye bogenza okwogera toyinza gamba nti kano wano ogenda kuseeka ebimaleko emyaka 5 nga nze njogerayo ebizibu byange nti yakutwalidde mukazi wo oba yakutwalidde bbaawo nti kati kyekikutwala ku seeke nonno kibatwalayo okuteeseza bannayuganda n'okulaba ebitatambudde bulungi n'okugamba nti oba baminisita oba beeyisa bubi oba amalwaliro tegazimbiddwa oba amasomero ebyo naye nze nsaba nnyo abantu abali mu gavumenti eno omanyi ne mu amagye ag'edda gaali tegoogera gaali tegawoza nti oba olina omusango gwoziza deni owoze bakutwala butwaze wa commanding officer ne bakusalira oba emyezi 3 oba omwaka naye kakati bweffe bwe twajja amagye gakyuka galimu okusobola okwewozaako oba oziza omusango osobola okuleeta looya osobola okukola ki then osanga omusomesa siye mwogezi w'essomero eryo naye naavayo n'ayogera wano tuli bubi simanyi biki n'osanga omusawo omukozi wa gavumenti eddwaliro teririna bino mu gavumenti tebikkirizibwa ebyo kyova olaba bateekawo aboogezi aboogerera eddwaliro ne bateekawo aboogezi ba ministries nsaba baminisita wadde ng'oli ku lukiiko lwa seeke nga terukwatagana wabeerawo ebirayiro era bwe biba tebiriiwo mbadde nsaba ku luno wabeerewo ebirayiro si kirungi okugenda okwata microphone okutuuza press conference n'otandika okwogera ebintu by'otomanyi ng'oyonoona ekibiina kyo bonna ab'ebibiina byonna ebirala mbagamba ebintu ebikwata ku pate yo bitwale obimalire mu pate yo tovaayo kubanga abantu bakwesiga bakuwa ekitiibwa ne bw'ovaayo n'oyogera ebyekito nze eriyo ebintu byendaba nga oli ayogedde ng'olaba ayogera bya kito nga kano akalulu akawedde akenyala mu pate munda omuntu n'obeera minisita n'ovaayo n'oyogera ebigambo ebitaliiyo ebiswaza genda obibulire mukamawo chairman wa pate national chairman ye president Yoweri Museveni tebuhabulwa muwandiikire omubulire ebizibu togenda kukwata microphone nze n'abavaayo kuseeke kololo okwogera bw'oba ogamba nti ovudde mu kalulu olekedde gundi yogera ekyo naye toyongerako mwanga toyinza gamba nvudde mu kalulu kalekedde gundi ndekedde gundi olwa sente nga Buganda banagamba batya ebintu ebimu owulira ng'olwadde twali tetwetaagamu regional balance museeke temwetaagamu regional balance mulimu abava mu north abava omuntu ajja mu kalulu ekikulu kasaba banga bamulondedde eggulu ng'oli muganda nga bakulondedde eggulu ng'abantu b'eggulu bagambye nti fe gwe twagala yoyo gwe babeera baagala naye kale ekyo nakyo kitegeerekeka kya regional balance naye tokitwala ku muzindaalo akalulu kano wakati wa speaker ne Honorable Kadaga kavuddemu ebigambo bingi era n'essaawa eno yadde nga obusoga bwafunye abalongo naye n'essaawa eno owulira bw'oyogerako n'ow'ebusoga agamba nti katubalinde mu kalulu
bw'owulira boogera nti kubanga ffe baatusudde ettale neebuuza ne ŋŋamba nti mmwe abali eno kino mukiraba mutya? Bane njagala kuyozaayoza mutabani wange okututeerawo ezzadde ly'abalongo nebaza ne muwala waffe akulike kati luddako tumwagaza bana bano omulundi gumu baba tebakyali balongo tekiri mu kitiibwa kyogamba ng'ozadde abana omulundi gumu mbayozaayoza kati sebo kisubye ekintu ky'obuuzizza ekigambo ky'okugamba nti katulinde kiringa ekyabaawudde yawudde kaakati nze ndowoozaamu nti omuntu bw'obanga olina ebirowoozo bwe bityo kyoba olina okuadivisinga omuntu obutagenda mu kalulu kisubye akalulu konna kasita okayingira oba osuubirayo omuntu ne bw'ogenda ku interview z'omulimu nti balanze omulimu mu kifo kya General Race wabadde ne balanga nti bagenda mu interviews baba baagala omuntu omu kituufu ate tebagamba nti omuntu omu bw'aba ayiseewo nti n'abalala babanoonyeza ekyokukola kubanga bazze ne balaga obuvumu kye bandikoze abo bonna boogera ekigambo bwe kito butakkiriza bantu baabwe kugenda mu kalulu either Anita Among oba owekitiibwa Right Honorable Deputy Prime Minister okugenda mu kalulu naye ekyabatwala mu kalulu kunoonyako omuntu omu baali baagala omuntu omu kuvuganya ow'ekifo ekyo kati omuntu omu n'akuba omu kyekyo naye kati toyinza kugamba nti mwawangudde Anita Among kamutulinde toyinza kugamba mwawangudde Right Honorable Kadaga kamutulinde kati abantu twali President Museveni yali alina bagamba ki ate ye yabatabaganya kubanga yabatabaganya n'abagamba beerondeko omuntu ne balema abalala bali balinda oda bawa omuntu omu ti gwe vaamu tuwagalako omu ate nga ekyo tekisoboka amateeka tegakkiriza olina kwogera na bonna then ne beekuba mu kifuba ne balaba omwavaako baki naye akalulu bwe katyo nekyova olaba sekasobola kazibu nange sisobola keetaba ate abantu babeerawo nga bakuwaanawaana naye ate ku luno abantu balaze omutima kubanga muna ekintu ky'okusimba mu mugongo ng'owaanya omuntu n'omulimba nti ogenda muwa akalulu n'omaliriza nga tosimbye mu mugongo gwe kituufu oba mugumu nga buli omu yenna akulaba nga buli muntu yenna akulaba naye nze mbadde nsaba busabi abantu ba Busoga abantu b'eNRM abapate y'eNRM tebava ku ludda lwa yero nti olw'okubanga bawangudde owekitiibwa Right Honorable Kadaga ate nensaba neyawangudde abumbewumbe abantu b'e Busoga ne gwe bawangudde genda obawumbewumbe kubanga Busoga bw'ebanga teyeegasse ku bantu abalala tesobola kumalako yokka ne Buganda bwe bateyeegasse ku bantu abalala tesobola kumalako yokka abantu kye balina okutegeera olina okwegatta n'abantu abalala okulaba nti otambuza ekintu kino